no kabango kabuze bwinga wita lokola mulimu ki abantu bagamba asema bade mukomera sawa eno nga nze CEO Generations Empire okuva na leero ekitiibwa kinalinagaana okwambala nkyambadde kubanga from the look of things ebitiibwa tudduka bitugoba so okuva na leero nze CEO Generations Empire obutali mu kwekweka obutali mu kulinda obutali mu kukola kintu kyonna. Now menke wange ovudde n'okola live nogandi Generations Empire ogigobye ku Fangoni taata wange omulungi waliwo olunaku lwojjukira ndi Generations yankubirako essimu nanga nti abaana bange bali mu kujja baagala ku registering ekibiina oyina wojjukira we wateeka stamp ku kibiina kyange ekyo noga nti stampinze Generations Empire eri mu Fangoni. Bannange tulekerawo okwagala okwewa audacity, okwagala okwewa importance ku buli kimu. Menke wange oyina olunaku lwojjukira we nali nkusindikiddeko abaana nga bayina sukaali, bayina enkoko, bayina obuwunga, bayina amatooke, naye bagamba bajjeewo obateereko stampu. Oyina olunaku lwojjukira. Now, bw'obanga tojjukirayo olunaku olwo toyina nsonga lwaki ovaayo. You have no right to come out whatsoever n'oyogera ku kibiina ekyange n'okigamba okijje mu kibiina ekikyo. Ekibiina ekyange it was never registered under you. It is under me. Abaana bange benjogereziganya nabo ku WhatsApp n'abagamba ekintu kino mwanyigiriza nnyo mami tugende tu registering ne bagamba nedda mugumikirize saagala genda wantu we batanjagala ndowooza mu kirabe kye nali mbagamba abangi kumwe saabaddamu. Now yesterday nakoze live eyo live yabadde on purpose era bino bye mulaba leero it was a trigger. I had to pull the trigger. Nabadde nyina okukwata switch ate nagikutte ate switch eyo gye nakutte yatulazewa we tugwa yatuguliddewo amakubo nti ku ssaawa eno buli omu yeebuuza ani Generations atiisizza Fangoni Forest. But is it worth it? Nze ndi muyimbi. Nze nzannya bina Uganda. Am I a politician? Okuba nti nkutadde ku bunkenke mbenke wange. You of all people? Really? Really? So temugeza ne mwesiba ku kibiina kyange. Abaana ababa abakuli okumpi bw'ogamba nti ekibiina okigobye ku Fangoni era t-shirts tebaddamu kuzambala. So be it. Kisalaani. Ana atagenda kulya kubanga tayambadde t-shirt ya Generations. Let us be fair. Menke Wangavura is known as a person akozesa nnyo obwongo. I can understand entemu obyogera to pull the crowd, but this was not worth it. Generations Empire is never under you. It has never been under you. It wasn't planning to be under you. It was me that told my kids, nti bw'oba oyogera ku Jenny teweerabira papa. Ekintu ekyo nakyogerako ku lives ez'enjawulo. Toyogera ku Jenny nga toyogedde ku papa. Papa abeere ku for you. Ekyo kye bayita omukwano. Siina mwana gwe nayita nti jangu nsupporting. Naye abaana abasinga ate baavawo nga bakwagala ne bannegattako nange ne bangattako ate ne nsigala mbatambuliza mu ekyo. Temwerabira papa matches munjagadde nnyo. Abaana ababo be basooka okunzigulako olutalo. Remember. Nenze nakugamba ate nawe oluddo oŋŋamba Jenny naye kiki? Lwaki weeyisanga musajja? Nze siremererwa, sitiisatiisibwa, nze tebansalirawo. Olidde ekintu ekyo. So gwe wenna ali eyo ali mu kusanyuka Melenski n'agobye simanyi Generations Empire ku Fangoni yali yabeerayo ddi? Generations Empire register wali muddeko nga tusitula obu nga tutwala ku Fangoni? Bear with me. Temuyina magezi once again ngenda kukiddamu. Is that really news? Is that news? Mwe mba mulaba nga kikola kwega kikola amawulire. Nze nannyini Generations Empire nkugambye sigitwalangako ku Fangoni kugiregistering. So toyina right evaayo n'okugyogerako obogigatta ku kibiina kyo. Toyina. Oba
oba temumanyi procedure eziraga nti kino ekintu kyange kiri under me kiri tekiri under me. Abaana bange abalungi bwe mwagala okweyubula nga mutuusizza akaseera nga mwagala kuva mu Generations Empire jangu ngambe enagivuddemu era kati nkoze eyange oba njaga kukola ekyange nga kiri under you nga nkuteeramu stamp olwo nja kujja ngambe nti gundi mugobi naye nga sijjanga kufuna stamp wo. My brother, calm down, relax. Bino ebintu byetaaga mu magezi tebyetaaga excitement nti Jenny yavumya abaana bange nera kambasanyuse to pull the crowd kangende mbagambe njigobye. I was never under you. I was never under Fangon. I don't know if I make sense. Part 2 loading. Yenda kuba nnyonnyola paka mula ategeere. Sigadde ndi Jenny temu. Si wage badde mukomera nga jabeetala. Bakumanyira nali mukomera nga mwe mwetala. Sikabeetala. Ngira ndira mchobora mulaba yetala ni mubuziza buzibuki nga wetala nnyo. Kumbe kalimu ko kakwetala. Zoga jabeetazi. Inje gabaloya tegoli mukwetala bwetazi. Okukutiriza wali kamera gani yali ya kamera. Ngacho ngasafu nako kifana ne baloya. Baloya benyina bawozo musango. Salifu nako nabo kifana. Tegwe yali yetala ateka tegwe oja wetala nnyo kusinga balala. Bava no site bantu bava kabali. Kati manja omuntu ategere buki. Tegere bulungi. Fangu tezibidwa okunta. Chobida mutu yomberako. Fete tunonya ntalo kujja ko bwe tutalo ne bwe tutalo ngaloza lwenkana lutablo. Tosobola gena ngoseka. Ate neneso machino bawo obudde kuba mujja tukamugambe ali nasirika kono levu kuba nsirise banga yonna. Muri bachi zikinabuza no kabaho. Kabuza gwe nga weta lokola muri muki. Abantu bagamba sebo badde mukomera. Abadde yetala nyo gamba muri basiri wage badde mukomera nga jabeetala. Bakumanyira nali mukomera nga mwe mwetala. Sikabeetala. Ngira ndira mchobora mulaba yetala ni mubuziza buzibuki nga wetala nnyo. Kumbe kalimu ko kakwetala. Zoga jabeetazi. Inje gabaloya tegoli mukwetala bwetazi. Okukutiriza wali kamera gani yali ya kamera. Ngacho ngasafu nako kifana ne baloya. Baloya benyina bawozo musango. Salifu nako nabo kifana. Tegwe yali yetala ateka tegwe oja wetala nnyo kusinga balala. Bava no site bantu bava kabali. Kati manja omuntu ategere buki. Tegere bulungi.